Lukwago ekya Besigye yakitadde. Besigye ekikye nyine yalinga kati akyeteredde. Wabeerawo kooti yalingi tabaawo. Mugwasooka nga baleeta omuzungu Wilson Orlando atandika okubujulizi Besigye n'azirika. Omuzungu ne batamwaganya kwogera bye yali ategese mu lukanga gaalwe. Bwe yabadde alina okuddamu kubyogera Besigye yaganye okujja mu kooti kakubeera okuyimirira kuva kyo ku kamera ku vidiyo ng'asinziira eri. Era y'omulamuzi n'agamba oba bw'otyo bw'okoze ffe katugende mu maaso n'omusango. Wakati awo ebbaluwa ya Lukwago n'ejja nti ye abiggyeemu ente okubeera munnamateeka wa Besigye. Awo tuli. Andi kati ekisooka Besigye yali yalonda lead council akulemberamu balooya be. Yali Martha Karua. Yali backed up by Lukwago and Company Advocates. Lukwago ate bonna balina okugo obwenjawulo. Martha Karua ebintu ebyo ebya emisango egy'ebyokulwanyisa biki ebyo mulungi agitegeera ate ne Lukwago emisango egya wano egiri mu kika ekyo abadde ebyobufuzi ebyo gundi treason biki ebyo abimanyi abadde kuba yaje bamezeeko era ku Besigye bagimuteekako baile Besigye azenga bamuteekako treason okuva ndoza 26 kati nga Lukwago n'asima n'amegga kakati nga naye mundu zebbiri ezo emmenyezi yalina Besigye ng'amanyi bano banakwata mu nsonga zo bajja zimenya omu mulemesezza owokubiri mumukutte bamuggalidde kakati ate jjukira asigala Besigye n'atukalaga bannaye am not represented mugamba nga bali bagamba nti walunda company namba Lukwago ne Company Advocate tebamula oyo omu abalala bajje bakwatirawo naye nga ne Lukwago kati ali atandise kulwanira ki bulamu kane n'agamba okwetaasa okulaga wano nti waliwo obutali bwenkanya nti kati Lukwago nga Lukwago gundi farm ke withdrawing farm ya Lukwago we withdrawing ate ya backing up Martha Karua kitegeeza Besigye abasigadde mu bbanga naye yaliko balooya abalala abaali bali wansi w'abano balooya ameka baali 5 in total wano abava mu East Africa kakati bana abalinga bakama baabwe mu musango wabe balina instructions bano genda maaso bwe bavaayo kitegeeza olwo bali batebakyalina nabo tebakyasobola bakama bammwe bavuddeyo nabo balina kivaako era ogenda okulaba abalooya bonna ba withdrawings kati ekisooka Besigye yali abalaga nti bano tebali mu kumuwa kye tuyita fair hearing bali biased. First of all, they complained about the judge ali musango baguma ne bamugamba obosobola step aside if at all toina interest mu musango yagamba kikafuwe guno nja kugubera mpaka ko nange wano wendabira promotion yange ng'omulamuzi kuba wekitaba ekyo kiki nagulemeramu bwamala ogwemeramu ensonga zonna ezaali zina okutambulanga ku mateeka amazima ezimu yazisalanga kifuula nnenge bere applications bazireetanga n'azigoba abatali nsonga ntuufu ate kati abalamuzi bano balina enkola buli banaaba n'akuwa ensala erya busaadi bagenda kwikimisa bagatubya batera ku mutimbagano bawulira nga mukotte muli wo mulwanirawo andi abantu bakolanga ensasage mu kooti kati ekyo Besigye benanga jabyekkaanya then tutuuse time baleese omuzungu baleeta omuzungu baali bakutte balooya okay teeka bwe ligamba capital offenses ezo gyemisango eminene bw'oba olina obusobozi weerondera looya omusasula n'akurepresentinga bw'oba tokisobola gavumenti ekuwa naye bw'oba gwe Besigye kambawo emisango giri recent abantu gye balabyeko nga gavumenti yawadde ku Okero looya amuwolereze Okero agenze yasalirwa kalabba gavumenti yawadde ku baana looya abadde musango gwa Susan Magala bagenze ku kalabba badde ne lawyer wa government government yawadde lawyer yesi kumbuga mwenyini kumbugira gwe nalabye ne omukyalo bayezalwa wezawedde yawadde ku balooya abafunanibwa omusango gwa gundi bana abavubuka abata nagirinya basaliddwa myaka 10 mwemeka kansa wenyini ngoli awo oba bannamateeka bati okuyingira misango kikeekyo sibakirekera government abantu buye yesanga nga talina gundi talina busoboze busasula looya buli alina obusoboze busasula looya amusasula nga olaba katoka jubi yasasula balooya
abamuwolereza omusango gwasooka mu high court ne baguwangula bali ne baapiiringa DPP bw'apiiringa then ku court of appeal ne basingisa Kato Kajubi omusango. Kato Kajubi n'apiiringa ku Supreme Court n'egumusinza oyitega n'abanga na wini emu mu wini 3 ensala ya kati oyo yalina obusobozi ne ssente naye olwokuba naye yali ku mada singa teyalina bali gavumenti bajja kumuwa bali bamwa kumbuga kumbuga kati ye kumbuga gabugambi neyanziza mu mwagala wa naye kanfune promotion agamba mu mwagala wa digitalya bali ngamuga tumwagala kitalya akukulugusa paka lwakutusa ja kuwerekera mpola mpola kati ffe tulabira nti aba lawyer side ya gavumenti tebakuyamba lwaki bo gwe tosobola kuba gonvunaana ate nompa baloya tiimu yo empolereze ali bakikola kubanga doctor ali aganya okuwa pointing abalala kati mbadde bula leteka liri bwedityo naye mbadde nkulaga nti tulina gundi ezo zonna president ezibaddewo tewaliwo we bataddewo okwombeera etaasa muntu kati Besigye bamaze omulemesa ababe bamuwa abagavumenti bamuwa Lusanva alondemu kati agenda okutuuka awo ngaliwo be bamuteereddewo awo n'agamba kikafuuwe kati mukutandula eddoboozi awo ennyo nakina faintinga abantu mbagamba nti yali dramatic nti kubanga omuzungu yali atuusa kuwa obujulizi si drama olw'ensonga singa yali afeekinze bwe yandituuse mulago mwayisi bandigambya mulamu naye ate yabeerayo ekiseera okitegeera meaning ate tukize tugaane Besigye ali mu advance age myaka egyekikadde gyalimu egyankikadde takyasobola kuba nti ye Besigye solid oli gwe twalina yayitanga mutya gas nga atambula tekikyasoboka kati ekyo nekibanga kiri awo ate bino byaganya okujja mu kooti neera anti ensonga ziri valid yabagamba ku olwo lwafeintinga nti bino si bye twalwanirira wano mba amateeka kigagamba is this the fair hearing kati kanso omusajja tebagenda musengesa omusango tali represented mu kooti kati kooti gundi Luzira police omulamuzi baguma yagamba naye alinga go bagamba tumwagala mu nsonda eri amagala mu kigoye kya yero yagalagaana kati wala naye Besigye bwaddayo gundi yabagamba tajja kudda ng'embeera eri bwetyo naye ekitongole ky'amakomera kyekyasoose otegeeza omulamuzi nti ono yakubye ku matu mulamu katebule mulamu naye aganye okuyimirira ku Zoom n'okujja mu bbaasi aganye naye era ekitongole ky'amakomera kirina obuyinza okukuleeta mu kooti olw'empaka kuba kyekikulina in control ne bakuyoola buyozi nga mwanga okuvuba lwa mpaka ne bakuleeta oba bamuwadde respect engeri gyali senior naye anti ne bagambye akubye ku matu naye saawonyi omanyi kati obwegendereza buli wano musooka mu muwala wala olw'empaka n'abafiirako kati ekyo nakyo weekirire n'agaana kati yo nogundi kati lwaki baguma Edward baguma taguyimiriza ye baguma nkugambye alinga ayina gundi destination nti eri mu nsonda wali oyo mutuleetere wali kati yawalawala buwazi oba jja akanga bala oba jja akola akulula bukuluzi yakulula atwala kuba ekyamazima nga twogedde nga abantu ba bulijjo olaba keesi eno yadde tulina knowledge y'amateeka gogazze gajolongebwa nti tewaliwo bwenkanya bwe twalabye ku saidi ya Besigye okuva gundi bino bwe byatandika bamukutte nakomeka bamubuzizaawo abadde esooka n'abeera mu gundi bamuyoledde mu ggwanga ddala mu ngeri etali nnambulukufu bamudetainiza mu gundi y'amagye muntu empooti y'amagye kosa esaze nti no teriko it is not constitutional amuntu ono awo kanga bagamba it is not constitutional balina kumuta bali bamukwatira mu bukyamu balina sooka kukola ki kumuta baganye teka balifumbe speed yawo bazemu bali amendize eri amagye liddeyo Besigye musibe ennaku ezimandatory okumalayo ku gundi bajeba mu unconditional bail ziyiseeko batuuse era omulamuzi aganye omwoyo bamugambye kati so waliwo olwotuuka time n'ogamba nti kambaleke bakole kye baagala thani okwefula okujja mupuliteninge nga ali mu kuwulirizibwa kati mu bufunze Besigye yeewaddeyo nga suulizibwa ndabanga ey'ekyayi Besigye ey'ekyayi oba mwagala kuntuga mutuge then tudde ku mujulizi Orlando Wilson ne byayogedde mu kooti olunaku lw'eggulu Orlando Wilson yabagambye yakontakitingibwa ebweru
abantu abagala okuli Wakayima gwayogera Wakayima Joel abagala okuba supplying ebyokulwanyisa n'okuba traininga era ne bamwanjulira Mwamyani Besigye naye mukozi wa ddiiro ebbanga lyonna amuziddiira bwawonaaga kyava ajjukira ng'alinayo omukwano gwe mu Uganda wano gwe bayita Moses n'amukubira nti nkontakitinga ku b'obuyinza ajja abeere Moses Bigirwa tasobola jeno tasobola ati wanoonya mu Moses abali awo tomuwendulira mbooko zaabwe naye ate kirungi yali ku sayidi eno kakati n'amugamba nti kakati ngira ab'obuyinza n'abanyweje tetagenda kuyekera gavumenti etaliiye gy'atamanyiko mwatabeera etasobola naye mind you kyokka nga ate mutunzi w'ebyo bintu amuziddiira lubeerera ono aba akwetedde eddiiro gwe tofaayo oba yansi ki oba byodiiringamu era ensi zino zonna omukulu oyo Olanda azitambudde zibaddemu obutabanguko oba Olanda alina baganda be ku gavumenti eno ng'ati abaganda be ati gye nkugambye kati awo wonna sooka weewuunya omujulizi Orlando Somalia gwe lwowulidde akatabanguko abaddewo gwe bagambye abadde agenda n'awa gavumenti ya Somalia ebyokulwanyisa oba abiwa ba Malaysia abiwa bayekera kati kyekyafuula Uganda special era ekyakwata ku Orlando naga sijja kuyekera mwami Museveni era munfulire abakungu mu gavumenti bawo obujulizi era n'afuuka mbega Orlando yasuubizza nti lwe baamiitinga Geneva yali ateze amaloboozi ne kamera nga gundi next week ku Tuesday Besigye najja ne Joel Wakayima mu meeting next week Tuesday alina okuleeta obutambi obwo n'amaloboozi nga badiscussing ebimu ku bye yatugambye kuba bakkaanya yalina okubawaayo ssente ate gwe mashinale ate gwe we bano ssente yalina okubawaayo ssente n'okuba trainingirako naye yabasaba nti bamukkirize akole money laundering mu ggwanga naye bwagira balina kumuyamba naye akukuse ssente wano mu banka za wano bali ne bamugamba ekyo kitundu kyangu kyakukola kati obujulizi obwo bwokka lwaki bano nze ndi mu kulowooza okuharasinga balooya bano basiniyanga Lukwago natunuulidde Orlando oyo ng'adde ku cross examination nga mu cross examining ye Lukwago nga sayidi eno Seggona yayo oyo Orlando yadde ajja kufubutuka mu kooti adduke nkubuulira yadde ajja kudduka Orlando nga Lukwago yali ku cross examination yabadde ajja kufubutuka mu kooti adduke kubanga bino ebyo dayogera bete bigatta kati ani agenda okwasaganya ensonga ya cross examination kakati jukira ekira kiri bwe kito ina omukisa gavumenti bakuwa lawyer okuwolereza bw'oba omugaanyi oyina omukisa oyina eddembe gwe okwewolereza kati ku bibiri Dr. Besigye takolako n'ekimu bw'oba kuwa eddembe okwewolereza naye olw'okuba nti emisango egyo eminene waliwo tutuuka nga mateeka ge galina okusooka olwayo buli oli kyayogera n'okisa ku mmeeza y'amateeka kati kyekikugambisa nti wandibadde n'omukugu muki ow'amateeka naye kati ng'obadde ogoberera omukugu gwe bawa Okero owa gavumenti ensonga ezaatuukana zeetaaga okweshoninga ku layini y'amateeka teyamuyambanga kubanga abaali bashuutinga abatiimu ye bamanyiganye bonna ba gavumenti omuntu nga baleese obujuzi ne bagamba nti ono yatta nti naye akugamba tiyasobola kuextractinga ki fingerprints ze ku mada weapon lawyer w'ono Okero ekyo teyakibuusa amaaso saawo yali asimbirawo ddala essira lawyer w'ono Okero ng'akitegedde nti Okero alina likodi tetugamba nti okutta abaana kyali kirungi naye jasi nkuwa argument z'abalooya singa lawyer adda azze ddala kutunuulira tteeka na kunoonya bunafu buli wali lawyer w'Okero ng'Okero bamaze okula nti yalina gundi likodi y'okutabuka omutwe yali atwaliddeko ebutabika bitegeera bali ne bajja nga bagiwewa baleeta omusawo baabuuza omusawo nti bw'abanga alina ne sikosewozi nti ye kisoboka nti zisobola nazo okwozinga insanity n'agamba nti a certain extent awo wonna aba ayongedde okwanguyiza omuki omusango empoza okufuna defense lawyer w'Okero awo teyatunulawo yasirika buki ate kati nga y'omu ku balooya ba Besigye kati bagamba omuntu oyo y'omu eyaggusa oli naye katumukuwa kati kanso
kati ku balaza Orlando ng'ayita obujulizi ani agenda mu cross examining kati either Besigye bw'anaaba waali anamwebuuliza naye oli omusirikale gwe bavunaana naye Captain Ola yali na lawyer ate alayika wa gavumenti era ye yakkiriza ne bamulondera then Ajobedi abadde bawolereza Besigye bawolereza Abedi kakati ye musajja wattu agenda kuba alinda Besigye kyakoba womutemako omutwe gwa Besigye no gwemuguteme tewali kyakola kati okujjako bo nga ebebuuliza Orlando ebibuuzo naye tebisobola kuba technical questions ng'ebya munnamateeka lawyer asobola okubuuza ebibuuzo bisatu nga byonoona obujulizi bwonna bwolese ne bufuuka gasiya nagamulete mujulizi muki kati Ajerias Lukwago okukivaamu yagoberedde baluwa ya mulamuzi Kinobe yagoberedde instruction za mukama we yamuwa orders kati kyemmanyi wadde okuwuliziganya wakati wa Dr. Besigye ne Lukwago lwaki nakugambidde ekisooka Lukwago withdrawing bali badde bagamba nti ono ali represented by farm ya eronde y'abalala company eronde mu farm abaki ne ba withdrawing so kati bakulaga ne farm teriiwo kati kati Besigye talina amuwuliriza lwaki tosobola kubanga lead council mu farm okugamba nti agenda kusavinga oli ku issue y'emwene y'omusango we wava akabaso okumusena ate omuleke mwasigale nga yakuwoleza n'atakomaoko n'eddembe ly'okumuwa bbeiro era nalyo omulamuzi Stephen Matovu ng'awa ensala ku bbeiro ya Lukwago nga naye olwogiraba nfu n'agamba nti okusinza ku basurity tebajja kumukaka kudda mu kooti wendabye emuntu luno bayiga oli mukama we mu kibiina tajja muwaliriza kujja nti mukyala we ajja kumutya kumugamba nti mwami leero inogera ku kooti abantu kikaaki abayina okuleetebwa ndi namboze abeera wala eri mukono kati naye ente ensonga endala nti Mathias Lukwago gundi mulago etuwadde ebbaluwa ku Lukwago nti obulamu bwe tebasobola kubujjanjaba naye Luzira tetukakasiza nti temusobola okitegedde kati ne weebuuza obujjanjabi bwe Luzira ononga musibe bamujja Luzira ne bamutwala emulago ng'eruzira biganye eruzira nga biganye mulago ekugwe tetujja musoba muweereze bweru gwe n'ogana ate yo Luzira tenkakasiza nti tejja mumusobola omulamuzinga awa gundi reasoning bwetu alina n'akalala ke yagamba mu Lukwago talina waka wankalakkalira tamanyikiddwa wabeera wano naye nga waliwo kampani omuganda twale wa Lukwago akuvuga n'akutwala kabe wa boda buli omu amanyi wa Lukwago so n'ekirala Lukwago kati n'emyaka gy'alimu gundi si gy'emyaka kati ali 50 something akuze like ensonga ground zonna ezimuwesa bailo zaali very very clear senior citizen senior council naye on the other hand government yeteekawo ekintu nemukigobera kati ebyo tuba tubidebatingako tuba amatomu bagerezaako okwogera ku siga eddamuzi nga esiga liri independent naye nga alina actual sense teriri yawambibwa ekirala waliwo embeera eri mu portrayingwa mu ggwanga nti Uganda waliwo democracy kubanga tuyita mu kooti waliwo court hearings which is not that is why abambagwa mu trap ne bagamba nene Besigye naye akusobera kati lwaki takkiriza ne bamuwozesa naye nga tategedde ani agenda omuwozesa maze okulaga abagenda okuwozesa okwendera ku mulamuzi kuva ku mulamuzi naki ne bapuliida naye kati gwali eno gwolowooza batuufu bamuwozese kati ye ng'akimanyi agamba mu bantu bano kabasabe busazi bantu gensi emanyi nti bantuze butuzi naye tewali mateeka matuufu gakolaki gagobererwa nga muna mateeka kati kino ogenda kikola ndowooza nga nabbi gye gugwera olaba ki kati gye gugwera ekyo kiri very clear nali njogera ku musango gw'okera tegunnaggwa nga gwakatandika ne mbagamba omusango gw'okera guba kusanga balooya nga batuufu nga nsinza ku bujuzi baali bali mu kuleeta mbagamba guno omusango gusobola okuggwa nga okero tali kalabba ekinene ennyo mu kukakkanya emitima gy'abantu nga life imprisonment oba naki n'agamba nebagamba naye ku mpoza gyendabye balooya bano bawoza aba gavumenti okera ayinza kalabba naye nakyo abantu ebintu bino babigoberere since of it is not a coincidence nti mukadde kano awo okero bagenda ebyokero bitandika Besigye mukwate
batandise okufuna ensala ezizza akalabba mu mitwe gy'abantu. Baida okuva olwo twakafuna kati obulabbo babuna. Olwo bulinga buna. Waliwo akookero, olwo abatanagirinya, abanagirinya, abatalwomwa, abasuzani magala, abatalwomwa. Kati bazitandise okuva kwekali babazimba mitwe nti bannanga akalabba weekali wenna gwe tutemye temwekola ki temwekanga. Kati ebyo ng'amaze okubizza mu mitwe gy'abantu era badde bijira mu mawulire bagenda kugamba nti Besigye gumusinze kalabba mugambe munnaye ate ne bali babasalidde waliwo olwedda abakalabba bataano weekali naye nga bibadde byaviibwako emabega yonna emisango egifaanananga gino gibadde gizzibwa abantu bakitegeere. Actually ne Besigye mwennyini abadde nga jagifunako bbeeyi. Mwebuuze lwaki essaawa zino ojjukira omulamuzi kakati ssente wakakiiko ebyokulonda eriko ku musango gwe ng'omulamuzi byabakama era gwali ogwo gwali gwakulira mu nsiru kwe. Kati essaawa zino abantu babateekateeka minds obona obulabba bwe mulaba bujja bwegoberera nga babusala. So akalabba okalingiza mu maaso okalengerayo era emabega eri omuntu bamusayiranga akalabba n'abeera ku alimanda awo okakkana kubanga alina omukisa okukola apiiru era asembayo kakasa ekibonerezo ekyo eba Supreme Court bwamala president asalako n'asaninga ne bakutta n'ogenda nga lutamaguzi. Naye okuva ku abo gundi bali be batta abo abaali batta lutamaguzi yali 90 something or 98 okuva olwo paka kwokero paka kati badde tebattanga muntu naye ate ne baddamu mu 2 be bakuba ab'amagye be batta naye baali mu gundi y'amagye tewali mu bantu ba bulijjo ngo bali basaidde kalabba ne bamutta. Naye kati wano bano bwe bakasala buno balina okuba walina ogwe bagenda okuddusa waliwo omuntu omunene olina ekintu kyozibikudde ndowooza n'abantu bazibukudde amaaso kyali mu spesi ya kitunutunu kya mwaka obulabba bulinga butaano babateekateeka naye balina gwe baseetingira akalabba akatuufu mulwakuba temunnakimanya waliwo gwe baseetingira akatuufu akalabba akatuufu ye Besigye era bagenda ku bano balina okukwatako nga babiri babatte. So bano abala bano bali ku apiiru kati bano abali ku apiiru zigenda kudduka kubanga talina kubeera nti eyo neebuusa okusinga abaasookayo amaze omusalira talina kubandala kusuka myaka emeka yakakoleddwako 3 nga tannattibwa. Kati bano bagenda kubuddusa mangu Court of Appeal egenda kuwiza mangu ekonfaminge baweereze Supreme Court ekikonfaminge president asayininge bagenda kutayaba bano bamale bagutiyemulire Besigye bagambe nti era kati waliwo abadde nga bwe basookero era bwatyo bwe basena abatannagirinya era bambi bwe babagize Kansomato embeera gye tulaba ku musango gwa Besigye eattributinga ku bannabyafuzi abali mu kubomba kuba kati bali bategedde kankuwa ekizambu strategy yonna yakolebwa okulanga no politicians bano bagwa abagwa mu byobufuzi bagwe abayingire komenda baliyingire n'okubattira ddala okuggwawo abagezigezi kwe kubeegattako ekyaleetera Besigye nti opposition ngezze era abaana ba Nuupu baafuba nnyo kuba Besigye yali emu ku assignment zaabwe naye abantu baasigala bakyamulifaalingako bakoze bwe bati naye Besigye yali yatugamba mu makino amma yali yatugamba kino kitegeera kati bali ne bagamba ono kino kisajja nga kiramu kigenda sigala kyalina abantu abakikiririzaamu. Kati jjukira eno yali temporary gundi nga omanyi ekintu obulimba tebulwawo bujjira kasa naye bumala ne bunaabuuka mangu abantu batandise okulivasinga they are referring to Besigye then n'aba ne kakiriki kaka akaali solid kirizagana ba ingwiri tulinawe basalamu musumba abali abaddala abatali bana abanoonya obufo bwa palamenti ne bagamba abantu bano katulina obbamenya luki lumu yensonga lwaki walaba bakwata Besigye bakwata Saamu Mugumya nga balowooza Saamu Mugumya olwokuba lipi ewoono ayinza okubaako bukiri bwe basobola okumugjamu ne bubayamba okuimplicatinga ono naye bamukubye obuyo tasobola kutambula naye akyalemedde ku nsonga abo si bangi baba kyali awo nti eyo PFF we bagitonda
ekyo kyenyinyi kyali kigenda amazima tukize tugaane PFF ng'etondeddwa singa bisi yali akyali bweru byetwogera byandibadde birala olwaleero kubanga mu bujulizi bw'Orlando akulagana ne bali abavubuka aba PFF abayolebwe Kenya be bamu ku bali bagenze ku training kuba kakati katugambe bwe tuti Orlando ng'ali smart ng'abantu bali abavubuka bali baze ku training nze ngamba set up ennungi abantu bakwata babakwatidde nga bali mu ku training oitegeera obujulizi bubeewo nga bali ku parade ekavule nga bafuluma wano n'okuyingira e Kenya yali meeting naye ng'eri political era bw'oba ojjukira twasooka ntufunako eyali Kenya ng'erimba Besigye ne Bobi Wine bonna era yali Kenya then ne bano bamala bagenda kati ate bali bakwata gwogamba nti abo nabo bali baze kutendekebwa what you are the arrangement ani yali abatendeka kati so obujulizi bw'Orlando bw'anaasanga sirwa kuba kwa gundi talina lawyer kati Besigye talina lawyer kati mukyala yabuuliza Besigye oyo Orlando ava kugwa mu maaso ga Martha Karua n'agwa mu maaso ga Lukwago yadde agenda kudduka nga tasiibudde wano bandibuuza kye bakola kibalama yadde ajja kudduka tasiibudde kati mbadde nkyakugamba nti kati bano abadduka bambi Salamu Musumba Salamu Musumba kati bakwata bwe bati ekibiina kyonna kirina kuba munda strong leaders bacho abacho Evola Besigye yalinga patron musibe omuyambi Sam Mugumya musibe president ye Lukwago musibe secretary general Semujino omugamba tukwagala kwali kukoze city oko Salamu Musumba city kwali ne baleta gundi ono Salamu Musumba kwali kati bala bakitegedde nti bana bagenda kutukwata batusibe ebitali bya kusaaga kukibalabyeko Samujo kwe kwetegula Samusumba asooka n'aguma ng'agamanza wendi naye intere mala nejja ne yogamba gundi bw'otava wano mulimu abalaba nti si bituufu era ne bakukwata tugume yakugambye ne bamusena amaze okuwoza ano simanyi gundi bamukoledde ni biki waliwo yamukubya n'amugamba nkubuulire emitwalo 2 gyogalekera ab'ewaka bakukima bagenda kukukima era ne bamusena tegeke ewaka kati ne bali ndowooza Samusumba bamugamba osigala wano wiikyaki bakusena ogenda Lukwago gyali neyetegula yasoka neyekangabiriza sigena nkozi students sigena ngakowa sefuluma nkozi sinagendaga ndi wawano ndi musoga ndi waffe kamuli yagala nate bikola omuntu omwe asobola okugajazalwa na survivinga ndiweerwa enshema ndi bakunoonya ndiweerwa enshama ku fayiro kooli ndiweerwa enshama era okumubuuza ekibuuzo kimutabulira ddala yali ku balometa mwami kungu n'addamu n'akimubuuza n'agamba kiki kyogezaako okukola naye olaba abasoma eby'omunda bagamba nti agenda kubeera mujulize ku fayiro eyo kisoboka asobokera ddala kubanga prosecution eyina eddembe okwasa esinga abantu bano bayavunaana buli omu kiyateekinga pati yazanya mu muzannyo guno ono ye n'akonfesi anamugwa kati jangu olumirize bano nga bwe wakira mu musango gwa gundi gwa Kajubi Kato Kajubi abatta omwana omwami n'omukyala oluvannyuma nga kooti enemaze omumwaka kuyitinga high court balimu apiiru oludda oluwabi lwakwata bali abatta ne bafuuka state witness ne balumiriza Kato Kajubi nga chairman Nyanzi wabadde agenda olumiriza abaana nga chairman Nyanzi abaparade yafuuka witness kuba ali mu parade era ye ali bweru ataayaya kyokka yali mu kyambalo ekyeru nga ye komanda bifunfugu naye nerankaze zonna naye yagenda okunnyonnyola nti wayise oyo yayirambula ennyiriri nti era olunaku olwo ono babijjaya nti oyo yakuba saluti nnya itegeera so ne Lwere Nshama ye kye kiyinza okubanga ekizo muonyo okubomba kati Lwere Nshama ajja survivinga ate Winnie Kiza kye kimudusa kati Winnie Kiza okudduka ayinza okuba naye waliwo intere eyajja lwaki omukyalo oyo naye yali radical ate asigadde ali relevant teyakontestinga bagamba nti n'ensonga ze Kasese azirimu nnyo akyalina eddoboozi ekasese ne luno olutalo olwaliyo olw'okwokya olubiri biki yuka yali MP ebiseera ebyo ate yali leader of opposition ate yali vocal nnyo kakati oyo omukyala naye okubombwa kwe si kyakweyagala so intere ekugamba then odde ku looya omu ku looya Besigye gwe baasiba mu gundi mu Marshal Court kubasooka okukwata Council Nikiza contempt of court Council Nikiza naye
n'abomba lwaki aba yakagira nga bamugamba nti bano balina kye bakupangidde bagamba kubanga basuspectinga mulungi nno naye basuspectinga naye aleka mulungi mu human right anti basuspectinga nga balowooza in the absence of Lukwago Martha Karua ono nga yazze na partnershinga ne Segona bajja kubafuukira ekizibu ne bagamba oyo naye yataataganya kooti bwe natandika okugira ku musango bino na bino ne bamuyisaako ekiwandiiko naye n'agamba ntayi n'adduka kati embeera eyo eriwo naye ng'ekisooka kimu ekitongole ekiramuzi amazima kirina omulimu omunene okuzza obwesigwa mu bantu abantu badde mbakirize nti waliwo obwenkanya mu obwerekevu nga bungi era Chief Justice ayina obuzibu bw'amaanyi nze ijja yaweranga zze nga yakakwata entebe wano n'agamba ngenda kutereeza ayinza okuwera naye ng'owezerwa mulimu emisango okulwa mu kkooti biki n'atugira naye essaawa zino kyasobola okukola eki challenge yasoso sangemu okuddamu okumatiza abantu nti there is justice in court kukyali kusomozebwa kwaki kw'amaanyi abantu badde mbakkirize nti bwengenda mu kkooti sobola okufunayo obuki obwenkanya naye ekyo kisobola kutuukawo nga kitandika ku bintu bino abantu bataddeko amaaso abangi kati kanso bano abali mu kufuluma eggwanga tusuubire nti abalala bakyafuluma oba eno seeti yasembyeyo yegenda abantu abalala bakyafuluma kutya komera kutya kusibwa omuntu kutya okusibwa n'obulamu abantu bakyafulumira so waliwo namboze okukuza kuyaliko oba ojjukira n'akola statement n'agamba nti time ejjatuuka nga munnabyabufuzi ogwa mu biti bina either oli ku buwaŋŋanguse oli mu ntaana oli mu kkomera oba nga weegase ku gavumenti era abatalina galwana nga bonaabona na bulamu era bali mu kusala deal cooperating na gavumenti abagamba nti nedda obwenkanya buteekeddwa okubaawo kubakkiriza gaana yenna ayagala okulwanyisa gavumenti olina okwesonyiwako ku bintu bibiri olondako kimu okukkaanya nayo n'obeerawo mu mirembe obutakkaanya naye obulamu bw'essanyu n'osooka n'obwesonyiwa nakugamba nti alwana ne gavumenti ng'omulaba ali mu bulamu anyumirwa mwesonyiwe tosobola kuwininga bibiri era buli alwanye ne gavumenti obulamu bw'okunyumirwa so se n'abwesonyiwa President Museveni we yagamba nti sikkaanya na gavumenti essanyu lye bwe lyakoma family n'ayawukana nayo n'atandika kulwana ajjeko kyanagende Sweden abaana simanyi Tanzania biki Besigye lwe yatya ku makya n'agamba nti kaakati njagala kukwata mu ntebe eno bansere munasooka abawereze Bulaaya obulamu bwa Besigye obw'okweyagala bwe bwakoma paka leero era n'emikolo nga gy'omusanga mu kkooti nagyo mibale yadda mu kanankani kano keyambalanga n'asiba bw'ati ebbanga liki paka leero kubanga ng'akimanyi leero wengenda nyinza okusibira mu kkomera nyinza obutaddaba yinza okunzita naki bw'abadde ebbanga ki lyonna n'abalala ababadde batambula ne mu layini eyo naye buli asigaza obulamu bw'alakizale gavumenti osobola kujja gavumenti ng'oli musanyufu so kati bano abamu ekikupushinga motivation y'okugirwanyisa ogijja mu kunyigirizibwa kati bano abadduka bonna bali ku batya fayiro ya Besigye oba abasinga bali ku fayiro ya Besigye n'okugitya nti saayo nabayinza okukuyungako kubanga ekuba kupanga buyekera yamenyako beemenye negamba ndi others at large kubanga bakyaleeta kati ku others bali bagamba bugambi ani ola situdde enkuni nga bakuteekawo wano wansi nti ku lisiti y'aba others at large waliyo Kimbo Wawuno nga naye bakusimba kubanga kati Orlando bwagamba nti eriyo n'omuntu gwe tajjore Wakayima kitegeezo saayo nane wakwatibwa eriyo gwe bayita Moses basobola okujja nga gwe gundi bagamba nti gundi ono mu mannya gano ye yakozesa Moses naye nga ye gundi kati so fayiro eri open saawa yonna bukera kumanya nga gwe Wakayima Jowero bukya ku makyanga gwe Moses bukya ku makyanga gwe gundi kubanga eri open bakyagattako buki abasajja kyekibaddusa kati buli omu agamba owaayi naddala ndowooza nkuwa example kati balooya abamu tobanenya kugwamu katengo kuba bwenzi okuwolereza waliwo toku gye tufuna nze naawe mbuulire ekituufu tuteekateeka defense
ekutaasa n'oŋŋamba by'oŋŋambye naki naye akuvunaana n'ateebeza n'agamba kati kansinzire nti nalina bye yamugambye naye nga eyo emboozi gy'oŋŋamba nze naawe eri confidential wakati wa nsobola kudisclosinga bye twogeddeko kati bo ne batandikira nti ono yamanya kati musango ng'ogwo misprision of treason yamanya n'atabula gavumenti so kiri automatic nti yamanyako ye munnamateeka wooli okitegedde kati ne bakizimbiraawo kati buli anaavaayo nti ndi munnamateeka woonu wamanyako olina okubanga mwamanyako olukoluma bwali lunekyo ekawayiraako teri closed nti gundi ne gundi tukomoka bakyayongerako etegeeza Martha Karua bayamba namuyamba okumugala todda Uganda nkutidde bali bazoba n'omusenerawo alasobola okumussena ne bamuteeka ekitali awo naye kati Martha Karua ekyali kimutaasa kimu so wali ewaabwe w'amaanyi ate omukulu afuga wali ekyo nga bakikoze ndembo yagana kikwatamu ekyawo ate afuga wali ekyo nga bakikoze kimwonoonera akalulu kuba n'ekyokusenera eri Besigye kyatawaanyaamuko wali Kenya kati ekyo kyokka kye kimuyamba politics wayambukamu awo kyebagamba ne bagamba tukasibire busibizi tukaleke kaleme kudda bano abaffe tujja beenyigira tujja kubakolako ne basooka batandika bba mulungula nga bebakola ki nga bwe baagala okay so ku balaza ku Mande ensegera kula mwewuniikirire tulabe ku butambi obwo tugenda kulaba ku butambi kozi Orlando tebamulaga Orlando talabika n'ekirala alinga mukyala ali n'ekirala ekiri fishe ku musango guno kimu obutakkiriza bamawulire lwi basooka ne bagira tokubisa simu soka funa accreditation abamu ne babagaana ne bakola bati naye nze ndowooza omusango gumwinako obujulizi bannange obuyova weomingi nga buno lwaki temuleka bannamawulire naddala guli international ngo omuntu agala okujjako omukulembeze eggwanga gumanye nti bannange laba Besigye obujulizi bwe bayibwa bwe yali agenda okutta omuntu kati byonna ebiri mu kukolebwa olaba nti waliwo ekintu ekyo sonje bakijje n'ebyabadde Butambala era nakyo batandikizibwa ebyo anti ne Butambala ogenda otunula ennyo mu musango ogwo era ogenda okugulaba nagwo si gwegolodde kuba ekirala kati natunuulira eri Magistrate Court eri e Butambala kooti nto tewozesa madda tewozesa n'omusango gwennyini mutono gundi munene ku kooti incitement incitement gye bakwatira Muwanga Kivumbi ndowooza ogwo ebesolo ogukolako ebesolo kakusango kanafu kasango kakubba nkoko naye mbu naye omulamuzi Magistrate yali wali azimba naye lwaki alina order okitegeera kati oyo naye agira kakati yalabye ekiri bayinza okuwandowooza abakulu tebagala abamawulire bakwate nnyo bintu nange abamawulire sibaagala kati ekyo kizibu kye tulimu ku Butambala ndowooza kye kimu kye baddeyogera ku bannamateeka ba gavumenti tugenza kuwuliza musango wa incitement gusabira beyiro ate aleeta musango gwaweebwa dda beyiro okitegeera ate n'ojuliza ate nge guliko beyiro gwa high court si gugwo munene si gugwo toyina essaawa eyo eri kooti teyina na buyinza bugukubaganyako birowoozo yebyo biggwa ddi omwami oba muzadde so kati bagenda muza 25 leero bakugobedde ki obutamwa beero saategedde guuni naye nga bamugambye badde nga 25 era kuweza bail application still sibula abantu baffe bannaye tweyanziza abatugoberedde ogenda mu kabuukisi ne tunyumyamu nyinza okuba nyina byesirabye bulungi nga obiraba bulungi nompabula nti wano kiri bwekiti oba oliawo ne tusisinkanye obwongo tweyanziza kumali tugenda kulaba Orlando ng'aleeta obujulizi tusuubira okulabako ku munnamagye oyo gwe yakolagana naye tusuubira okulaba ku Moses anti batugambye beyagamba tisagala kuyeekera gavumenti yammwe abakoonako naye abamu tebabalaga lwa nsonga luli nga balemesa baali bagadde baleeta abajulizi ng'abajulizi bano tebalabiddwako nga bagamba olw'ebyokwerinda byabwe neŋŋamba ate gavumenti yegwe olina obuvunaanyizibwa okuprovidinga security eri abantu bonna muleetawo obujulizi balamuteeke ku nnyonyi addeeyo n'ekirala gye tuyita fair hearing it's a right yo n'omusibe okufuna gundi hearing mu public yonna abantu bonna ne bamanya ekigenda mu maaso kati ate omuntu okukusa waki ekirala osante gunatandika kuwulirizibwa tulina kye tuyita disclosure oyina okundaga obujulizi n'abagenda okunnumiriza ne mbamanya so that nange nteekateeka bwe ngenda obbakola ki obba ataakinga obenganga bwe mbamanya abagenda okumpamu obujulizi
kuliko Kimbowa, kuliko gundi. Iyo story yakomawo ey'okusharinga information gye baali bannamateeka ba Besigye nga bagamba tuwadde mu wiiki emu tusome empapula peji 5. Anti kati ejjukira ebyo byonna ebizze byakugira kubadde nga kuvunvubika naye speed marathon speed kawumbi kati kibadde baagala bakifunye naye yo ensi nze ngamba Besigye amaze okwachivinga yamaze okwachivinga gigolo gye addayagala kulaga abantu nti bannaye waliwo obutali bwenkanya temuba deceived nti waliwo fair hearing ekyo tebakibalimba yo teriiwo so ne democracy alinga amuzinzezize n'amuteeka wano kyo nakibalaga lwakubeera luwa batannakiraba kale mubeere bulungi tubaagaliza tuyingira Gandaalo ndowooza tumere bulungi Mukama batukuumirira mweraba